nkwaniriza webale kubanga otulaba Pastor Yiga mumumanyi omwami owekawala ateri antama yafubutukamu ebigambo ebyamuleeterako nabe byamuviirako nabe. Pastor Yiga ayina ebigambo nga tannayogera bigambo ebyo yakuba olukuŋŋaana lw'abamawulire n'agamba nga talina kirwadde kya kisenyiga ayina bye yayogera mu kyaki ye. So ke kabozi kenkuleetedde omuwulireko kama omusajja kiki yaliko. Nkwaniriza ku Big Brother Uganda webale kubanga otulaba genda subscribing like ngo sharing genda mu comment section olekewo obubaka omusumba ono kiki yaliko yabaffe. Pastor Yiga amiddwa beiro emirundi mingi naye basumba banne basirise tewali n'omu avaayo wabula twasembayo kuwulira awo nali ngenda kukuleetera Sempa era ndowooza nja mukuwaako mu maaso awo. Pastor Sempa yavaayo n'agamba mbu ye yakuba essimu nawawabira Pastor Yiga na yakubira mbu gavumenti voice yatugamba yakubira Judith n'abakooba n'agamba nze nakubira gavumenti ekimu omusajja oyo omusajja ng'ayogera ebigambo ebyekisirusiru ye Pastor Sempa. Webale kutulaba sooka olabe Pastor Yiga engeri ebigambo ebyasembayo nga tannagenda mu kkomera. Musanyukire mulago omukwano bw'atuuka ekiseera eky'okufuluma tosobola kuziba luggi. You can't. Olinga atuuse ekiseera eky'okufuluma ne bw'omunaaza ebigere ne bw'omukomba mu mutwe ne bw'omukomba ennyindo ne bw'omukomba omukisinga ne bw'omukomba akalevu olulimi ne bw'olutambuza mpaka mu bulago mpaka mu kifuba mpaka ku mabeere n'okkirya mukundi n'okkirya n'abalala era abajja kufuluma. Ebiro by'omuntu ng'atuuse okuva mu kyaki ne bw'okola ebyenkana bitya era omuntu omugezi kati ffe twabivako kyonkola nsirika busirisi naye mba nalabye edda ng'omutima gwo mulwadde nti omutima gwo gwafuna ekizibu nengezaako nenkusabira we kiba kimukama ayambye n'onywera bw'aba kiganye If it fails, we just leave it. Omuntu ng'alwadde omutima gw'ogenda omutima nga mulwadde ne bw'okola ebyenkana bitya omusajja ne bw'omukolera ebyenkana bitya ng'atuuse okugenda kati ekyo nkibasomeseza abakazi mulina emiryango eki oba okiwakanya tambuza akatambi eyagisumulula ku nkondo akyaliwo ng'ambe yagenda ku ttale n'asumulula embuzi ku nkondo teyafuluma simanyi na gye yalaga tomanyi ali ani ekyoge consolate ani Grace eyagisumulula ku nkondo akyaliwo teyafuluma tewayingizawo omulala neyayingirawo naye n'agenda n'omulala n'ajja naye n'agenda mulina emiryango eki luno luhazabo giringa gya kkanisa lutale akyaliwo se wangi taata anti ogambe tulina emiryango ebiri guno oguyingira guno gufulumya amiina ebyayita nabireka ne bigenda kubanga byali tebinsaanira kati taata leka mukama aleete ebinsaanira ayingizeewo ebikusaanira amiina taata nkitwala mu linnya erya Yesu luno luhazabu lwennyini lwakuba ekiruma omulyango gwe kuyingiza obuntu obutasaana walaayi omulyango gwe gugenda kuyingiza
mpozi nayingiza dda. ate And omulyango ogwo buli gunayingizanga omuntu whenever your door takes in, omuntu gwe gunayingiza kale bw'anaaba ow'okwekyanga okugenda if that person wants to aleke go away, nga mazima olina bw'oli. let them first leave you with at least something reasonable. kale olaba ekkanisa eno Now you see this church. tulina abantu bangi abagizimbye We have many people that have constructed it. ne bawa ssente mpitirivu They given a lot of money, kati atuuka okgenda so they reach going. era kale No, it's okay. Still they have. something to do. anaatuukanga okgenda era Person kale who reach a point of going, at least you will ojja kusigala nga totoma you will remain satisfied. ng'omufunyeemu ennyumba Satisfied because you omufunyeemu bizinesi gained a business. omufunyeemu emmotoka You gained a car from them. omufunyeemu buli kimu kyonna kyoweetaaga Wherever you need. awo ne bw'agenda Now even though he goes. yo bantuuse nti eyo How did I reach that side? oba ntuuse nti eyo buuza omusajja akuliraanye That man next to you. mubuuze emiryango wakayingira Ask mu him, emeka how many doors have you entered in? oyinza ogibala Can you count them? Can you? gye wakayingira muno ofuluma Those doors you've entered in and get out. naye tegyasigalawo But did they remain? wakayingira mu emeka emiryango How many doors have you entered in? atakwagala muleka agende n'atakumatira muleka agende genda n'ebigenda Go with what is moving. towe stressinga Do not stress yourself. never stress yourself Towe stressing. ekirungi katonda waali The good thing, God is around. oli agenze ekyamuleeta kirimuzza He that went away, what took them, will bring them back to you. kirimuzza It will bring them back. ate waliwo ebintu ebizibu ennyo And there are things that are complicated. omulyango ogugwo ogugenda kuba muzibu Your door is going to be complicated. n'eyaguyingiramu alina okudda Even he that entered will have to be back. waliwo ekintu nga ne bwewekalakaasa otya There is something that however much nga ne you riot, bwewekalakaasa otya however much you riot, wano twekalakaasa ku OTT yeah, we rioted on OTT, naye kati tetumusasula but don't we pay it? ogenda kweyimbira maama yankuza nze byenina mbyesiga byesigaliza nze mama yankuza teyankuzakuza nze byenina byesiga nabyesigaliza biki byalina ebyo omulyango The door, kankubuulire let me tell you, nina omukyala there is a woman, yazze mu maaso gange she came before me. n'aŋŋamba musumba nsabira Then she said, Pastor, pray for me. Nti That what? nina omwana omuwala I have my daughter. yafuna omusajja mugagga She got married to a rich man. musajja akola mu gavumenti mugagga nnyo The guy works in the government. He's very rich. omusajja atukoledde ebintu This man has done great things for naye us. omwana wange omuwala tayagala musajja But my daughter doesn't like the man. nakati yamudduseeko amwekwese Still, she has run away from that man. omusajja avuga emmotoka n'apaakinga mu lugye The waffe man drives and parks in our bambi n'akaba compound. n'amaziga nze nga maama we ne mpulira ennaku He even cries and I n'aŋŋamba feel maama pity. She said, mom, kubira ku gundi olabe please try to call her. naye omusajja ayagala omuwala naye omwana The omuwala man loves the girl, but the girl doesn't love the man anymore. kati weetaaga omusajja ng'oyo Now you need such a man. ng'omuba ddala That you naye nga ye asigala akunoonya run away, but then he's still omukazi looking for yaŋŋambye nti muwala we you. This woman told me oluusi ayinza okuvuma omusajja n'amusunsula bw'ati sometimes the daughter naye shouts omusajja at the man, n'asigala ng'ayagala but the man still loves. kati bannange njagala mukama akole ekyamagero I want abo to- be bantu b'olina okufuna Those are the people you are supposed Yeah. to get. Yeah.
abo be abantu bolina okufuna Those are the people nga you're ne supposed to get. bw'ogendako mu toilet Even when you go to the toilet, bannanga akuwerekera they escort you. ng'ogenda okuva mu kyaki wano mu service That when you're from okudda church, ebweru going outside, okebera ku ssimu yo finding on your call, nga kuliko missed call 40 find like 50 missed calls zaakukubidde that here is called. tuli mu miracle moment We're in the miracle moment. eh? yimirira ku bigere ebyo Stand on your feet, everybody.